Akawungezi k'eggulo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ki National Unity Platform katandise okusaasaanya amawulire nga kyaddaaki bwe kaabadde ak'okufulumya abo abasooloobye ku bannaabwe okukwatira ekibiina kino bbendera ng'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku gavumenti ez'ebitundu. Empija abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo oluvannyuma lw'okufuna obubaka buno enkoko bagikutte mumwa okweyiwa ku kitebe kyabwe e Kalagala mu disitulikiti eno. Wadde nga bano baayitiddwa ku ssaawa 3 ez'okumakya zigenza okuwera ssaawa 2 nga bangi ku bo bataka ku kitebe. Mu bano waliwo abazze nga beesibye emiguwa. Wabula ziweze essaawa 9 nga teri kavaayo. Tuse wano ssaawa 2 okusinziira ku communication nga bwe yabadde okuva mu Ssaabakunzi wa constituency Mwami Kakembo. Twatuse wano ssaawa 2 nga tugamba nti Honorable Mwanga Kivumbi agenda sookera wano Empigi agende Gomba amalire butanda. Naye okuva ku makya natuse wano ssaawa 2 babadde tebannatuwa Fambuga katusuubire nti olukiiko lukyagezaako okutetenkanya ebigenda mu maaso banatubuulira ng'obudde bukyagenda mu maaso. Naye tetunnaba kumanya tunaddamu kufuna communication ndala yonna etulaga nti oba bakama baffe bajja embeera ya bunkenke nnyo etulimu essaawa eno. Bangi batandise okwemulula mpola mpola era obutebe obwabadde bukubyeko butuuse okukala. Abamu ku basigaddewo wadde nga balaze obwennyamivu bategeezezza nga kikafuuwe okuseguka. Ne bwe zinaawera ssaawa emu ey'ekiro nteekwa okubawa kubanga kye nanoonye kiri kimu ye kaadi era kaadi eyo nzirayo naye bwama. Naye ffe tuli bagumu era tuli bagumiikiriza tujja kubalinda bakama baffe paka lwe banaatutuukako. Linda abantu bonna abakwasa ensonga zonna eza Electoral Commission naye tetubaladde naye tusigadde tukyalina essuubi tugisaawa yonna lizasijja kufuluma. Abantu lwagaba kaadi naye lwakufulumya ago amannya gamanyibwe eri abantu bonna abo abanaaba balidde mu bannaabwe akendo. Kuba tuli mu ssogo ya kulula ggwanga lyaffe Uganda ate ng'omuze tasozi sobola kulula ggwanga lino. So bwe naaba teze ku sayidi yange ndimwetegefu okuwagira oyo anaaba afunye kaadi era nga bwe tuze tukyogera. Kyaddaaki essaawa mulindwa etuuse era bangi ne batandika okufuna obubaka ku mitimbagano obw'amannya gaabo bannamukisa. Amawulire gano waliwo be gakubye ewala era ne bazirika. Abaweereddwa kaadi wamu n'abawagizi baabwe batandise okusagambiza. Sanyufu nnyo okubeera nga akakiiko kaffe aka Elections Management Committee kawuliriza eddoboozi ly'abantu. Abantu b'Ebuwama Town Council basalawo ng'ogwa Saddaati Kasibante yababeera omukiise waabwe ku lukiiko lwa disitulikiti Empigi. Bwe twagenda mu vetting ebibuuzo byonna ne mbiita. Bano batubuulidde bwe bawulira oluvannyuma lw'okulangirirwa nti be banywedde mu bannaabwe akendo. Temuliimu nguzi, temuliimu bukuusa, eyo y'enkola entuufu. Tuli basanyufu nnyo abakyala tufunye atukiikirira tufunye eddoboozi lyaffe webale Mwami Kyagulanyi. Era ndi musanyufu nti mpiseemu nga ndi muwanguzi olunaku olwaleero mu bantu 5 be mbadde nvuganya nabo okulaba nga nze mpanvu kiraga nti ddala amaanyi gali mu bantu. Kano kabonero nga nfuna kaadi olwaleero akalaga nti nno kaadi gye nfunye si ya mirembe si ya ssanyu wabula kaadi bagimpadde kulemberamu bannange mu lutabaalo kulaba nga Uganda enunulwa. Oluvannyuma bano batandise okuyisa ebivvulu nga bali wamu n'abawagizi baabwe.